salawo obulamu bwo bukyuke. Nasalawo nga nze ne ngamba ndokosi. Maze okulaba omuzannyo gwa Hell's Flame and Heaven's Gate. Ne ngamba Mukama mbadde mu Geyena obulamu bwange bwonna. Geyena y'okunsi eyokya. Geyena y'okunsi yanjokyako. Nga ddala sinze neereeta mu nsi waliwo abanzaala naye nga sibalabako. Siraba taata, siraba maama, siraba brother, siraba sister, siraba senga. Saidi ya taata yonna nga sina kyendaba. Nga ndi ku bukojja ennaku yannuma. Muliro gwanjokya ogw'okunsi. Bwe nfuna akachansi akaga nti waliwo ogenda mu ggulu. Ne ngamba Mukama sigenda kwokebwa muliro ku nsi ate ne mu ggulu. Neme genda ate ngende mu Geyena. Ndokoze. Nze saalokoka kufuna kintu kirungi n'eki ekitali ggulu. Nalokoka kufuna ggulu. Nenyiikirira okuwulira enjiri. Era gwalokose oba tonna bakulokoka naye nga owuliriza message eno nyiikira. Ekyama kibeera mu kunyiikira. Kubira Mukama engalo ez'awaggulu mu linnya erya Yesu. Ebirooto bye tusaba Katonda atuukirize. Ekyama era kiri mu kunyiikira. Whatever you are doing, do it consistently. Nyiikira. Be diligent in everything that you do. Better consistent. Nenyiikirira ekigambo. Ekigambo abasumba kye baabuulira kyanviiramu okufuuka omuntu. Abadde alokose nti bwe ndifa ngende mu ggulu kimala. Nentandika okufuna okwolesebwa. Nentandika n'okubirowooza ebinene ebitabangako mu kika. Nentandika okulowooza ebintu nga birowoozebwa ggwanga. Kino kyolaba kye bayita solot media. Kirowoozo kiba kinene kiba kya ggwanga. License gye nfuna yakubeera national broadcaster. Naye nga nasomawa. Yesu ly'essomero lyange.